Abannayuganda mwenna mbalamusizaako nnyo, mwebale kubeera nga mulaba channel yaffe eno leero. Amannya nze Africa Malik Mbuga era nga ndi musajja awangalira mu Uganda. Nze ne bannange tulabye nga kitukwatako nnyo okujja kuba nga tusomesa eggwanga lyaffe oba nga tulongera okubajjukiza kiddala ekituufu gavumenti kyekitegeeza. Mu biseera bingi tuwulira Bannayuganda bannaffe baganda ffe nga bakoowoola nnyo ekigambo gavumenti ejja etuyambe, gavumenti etuyambe, gavumenti etuyambe, ne kifuuka luyimba ne kifuuka ne kyakusaaga, naye nga kirina emabega waakyo ensonga enkulu eri emabega oba oliawo gye bagezaako okutuusa eri abo batukulembera. Ekisookera ddala, gavumenti okusinziira ku nkola ya demokulasiya ye gavumenti ey'abantu erondeddwa abantu okukolera abantu, erimu bantu abo bennyini. So gavumenti y'abantu, okukulembera abantu, ekolebwa abantu ate ng'eriwo okuyamba abantu. So omuntu wayita nti gavumenti etuyambe aba tayita structure nga olaba nti ekitongole kimu katugeze nti eba ekya poliisi, kubanga ekyo kyokka paati ku system erunninga gavumenti. So gavumenti entuufu ekolebwa ebintu bisatu era nga kyenziza okunnyonnyola olunaku olwaleero. Ngenda kufuba okulaba nti ndi mu nfunzafunza mu budde obutonotono kibe nga kitegereka bulungi. Gavumenti ekolebwa ebintu bisatu oba emikono esatu, kiyinza okiyita nga tripod abakwata kamera mukimanyi, ebeera n'obusitandi busatu oba akasituulu oba bayita kasituulu musonyiwemu. Situulu eyo omukono ogusooka oguwaniridde kye bayita gavumenti gye bayita executive ekulemberwa president, era eyo erimu ne ba cabinet ministers be bonna baba balonze nga ye omuntu okusobola okutuukiriza manifesto gyalondeddwako okuva eri gyawo presentinze eri abantu oba gyawaddeyo eri abantu babeere nga bakola ki, bagituukiriza. Omukono ogwokubiri gye bayita legislature. Legislature yerimu parliament. Parliament mwe muli ba MP betulonda bulijjo kugenda okuba nga batukiikirira ebirowoozo byaffe n'okusaba kwaffe, n'okuteesa kwaffe, sibwa tekuba kusaba, n'okuteesa kwaffe kwali lukiiko, n'okuteesa kwaffe abantu abatali mu paalamenti okubeera nga tutambulira wamu n'omukulembeze gwe tuba twalonda. Omukono ogwokusatu gwe mukono ogukulemberwa chief justice ow'eggwanga era nga gwe guyitibwa judiciary. Judiciary eyo erina obuvunaanyizibwa obw'okumakinga sure oba okukakasa nti obwenkanya kijeyo ntya bulungi, obwenkanya buli mubin buli cut across muki buli muntu bafuna obwenkanya mu nsi eyo. So bye bintu bisatu ebikola gavumenti: judiciary ekulemberwa chief justice, parliament ekulemberwa speaker of parliament, ne executive ekulemberwa his excellency the president ow'eggwanga eryo. Mu nsi yaffe eno Uganda abantu abakulu abasatu ndowooza betwogerako ssaawa zino abatambulirwako eggwanga si prime minister wabula akulembera ddala ye president, abeera fountain of honor w'eggwanga eryo. Owokubiri abeera chief justice, ndowooza amannya bwe mba ngoogedde president aliko kati owekitiibwa his excellency Yoweri Kaguta Museveni yakulembedde executive. Owokubiri akulembera judiciary ye chief justice ow'Enyiddolo. Owokusatu akulembera parliament era nga ye speaker waayo abeera ng'omukubiriza oba chairman w'olukiiko olwo tuba tugenze mu njogera yaffe eya bulijjo, ye speaker Anita Amongo Anet. Abo be bakulembera eggwanga lino era be basijje gy'emisingi Uganda kweyimiridde. Ebifo byabwe si bo ng'abantu. Nyanza nnyo okuwuliriza, akaddako tujja tutandikirawo.